Kito olamba sente bunyuma enjoyment. Ango piche kiro ndi fit olikiria tukusanze ku video shoot tushootinga luyimba ki shootinga luyimba yegwe man yegwe tuli ku Loverman album. Okay. It is a song abantu lwe bagadde man nange ndi musanyifu okubanga finally shooting the video ya feno lugenda kuba lubatukako anytime luliko album eno je wa launching ku kundi ku Love Fest launching angako ku album nata album wata album ko ya concert ya Love Fest album je wata ko Loverman album lwaki jijisa Loverman album kwe kuba ntino luyimba tulabyemu mimi not necessarily kubanga Loverman album me is a lover man. Really lover man. I've been a lover boy, now I'm a lover man. Hey. So Limba Ngabo Love album Yona. It has a lot of love, messages of love. So we are shooting the video of the song. The album project my lover man kubanga. Zimkwano gwabantu gwe gwanto sano man. Video shoot tulabye mu twali gwa twan business tulabamu mimi. Si kyangu nnyo kusanga omuntu nga omuntu gwe batu bimanyiddeko bebe kulu banga bateeka abagalwa bawe mu videos. Olimba yalwagadde. Limba lwamunyumidde ate nga lwadde lwetaaga omukyala asinga obulungi mu Africa ne tusalawo tumuteekemu. Okay. Twanoonyeza nga yasinga mu Africa ne tugamba kakole video man. Olwo tobulade ku display abala yayite bamuyingidde. Ate video kati gwe Rihanna wali omuyingidde. Wewe utanika unagamba Pallaso ina bwali wasava. It's a video man. Okay. Tuwa na kulabye ko screenshot ya Gondi ku video call ngoyogera ko ne Milkways. Man. Ali atia. Libulungi bam discharge nze. Finally ali home. Ali ku orders amsawo according to what I heard era ndo da wakalabe kagundi nga smiling nze era omuntu asmiling nga aba ali mu mbeera smiling nkitu kibuluma bino byade bidu kuba batugamba bamusaje kera nagenda nayimba abantu bagamba olumu aba no gwe manyi surgery yali Humphrey afuna surgery muganda wafe just cha mistake ningebwa era ndalaba ifananyi ku social media nga bitingana nga bili confused nenga no ajja kuba bulungi ate bino byo performing after nga bude mu dwaliro anti kati omusawo kati nze ngeri jesiri omusawo yamuwa doctors orders kati ezo orders yazimanyi n'omusawo engeri emmessage y'eddwaliro gye ba confidential so kitegeeza yabayina okutotolera ekikwatagana ku orders kize bamuwa bino by'abantu okuvaayo nti no yali alimba bamanyi family yo muti omubeera mu bubadi buli ssaawa abantu bavangayo bulijjo okuba kati ffe tuli ba public servants abantu bawa ebiteeso byabwe ku ndowooza yaabwe ne waliyo opinion waliyo ne fact no opinion tebifaanagana kati nze nkwaze facts zenninako kituufu yali mulwadde abogera yes ate kati olabye ne video omuntu bamudischarging okuva mu ddwaliro tulabyeko mini wano ng'oli mu kushootinga video first of all katandikireko ku the beautiful girl otugambye yasinga obulungi mu East Africa East Africa ntono mu Africa kubanga video eno twakoze research nga twetaagamu omukazi asinga obulungi mu Africa nete akalulu ne kamukwata. Wow. Ne abachimayi bachimanyi ono mukyala olwaki oseze okubanga tomuteeka mu video ensi temukugireko abaana nga bayine batwala tebalaba twasunsudde ba ex bonna ne tubeetegereza ne tulaba nga wano yasaanawo so it's just a music video oluyimba yalwagadde ne lumunyumira n'alusiima takiŋŋambangako kati gwe mulundi gwe yasoose okuŋŋamba nti ayagala kubeera mu video ya luyimba lwange era n'alonda luno and mu bitono ate kati neŋŋamba ate kati yasinga obulungi mu Africa kati nkyanoonya ki nenga akamuteekemu. Yes. Okay, kati munnange okuva ewakola show of course yakwate yaleeta abantu okuva mu nsonda z'ensi up to now tubadde tuludde okulaba how did you feel about it abantu okulaga omukwano mu omukwano mazima ddala sina ngeri gye nnyinza gubeebaza biseera tebyali byangu naye abantu music bamwagala abantu bammanyi bantu nze mbadde n'abantu nkuze n'abantu abantu bammanyi ng'omwana bammanyi nga taata bammanyi nga mukwano gwabwe so abantu mu mukwano gwe bandagogo sina bwe nyiza kinyola kubanga omuntu toyina maanyi gasobola yadde okuyingiza ejjanzi mu kifo because you know naye abantu bajja ne bajja mu bungi
ne bandaga omukwano mungi ne mbawa ekyasinga ne bampa ate ne bibuyaggwa era ne bagamba atuyimbidde bulungi wategese bulungi twanyumirwa so mbeeyanza nnyo mwenna okuva gye mwava mwenna okujja okubeera ku team Pallaso mukuliko eyo mu Love Fest mikwano gyange. Okay, mikwano gyo giwulidde bulungi. Pallaso tukumanyi ng'omu ku bantu actually abadde bakyasinze empisa mu industry but of course buli muntu asobya. Are you still holding grudges with Alien Skin oba wamusonyiwa ng'omwana omuto? Nze nakola kye nalina okukola ekyo twakivaako kati tuli ku yeggwe video shoot tugenda mu maaso nze kale paati yange nagikola so ebisigadde bya Katonda kati tuli ku ndongo. Okay, omuntu ali live ku Kawunye mu 360 yandagadde okumanya embeera ya mukulu wo ali atya Chameleone twakoma mulwadde nga ali Toronto ayimba so faki kyoyinza okugamba abantu ku bulamu bwe? Obulamu bwe mwamulabye video ng'omusawo amudischarginga okuva mu ddwaliro n'amuwa n'ebiragiro by'alina okugoberera nange nayogeddeko naye nga smilinga era ng'ali mu mbeera nga gye mwalabye smilinga so kirungi mwebale sala zammwe zonna legend ali okay era mwamulabye nga performinga ne Toronto ku Afro Fest. Yes, so congratulations era tube bagumu bannange tukyagendera ddala mu maaso. Okay, Daddy Mayanja simusanyufu yagamba abantu babawalana. How true is it? Tuka abantu babawalana era lwaki babawalana mwenga bamayanja? Ekkumi teryagala omu, ekkumi terisiima omu. Toyinza kubeera mulungi omu ne mu luzungu bakavvuunula ne bagamba one man's meat is another man's poison. So ate era bagamba bw'oba oyagala okulemererwa gezaako okusanyusa buli omu. The key to failure is trying to please everybody. You can't please everybody. So nze ndowooza ekisinga obukulu kufa nnyo kwabo abatwagala ng'abo abajja mu bivulu abo abagula music abo abatuwa streams. I think that's the main part. So ate abo nga nabo omulimu gwabwe bagukoze bulungi kuba embeera mugiraba embeera eraga nti tulina abawagizi. Abawagizi abo embeera gye batussaamu mugiraba era eraga nti weebali. Okay, of course ababawala nabo babawalabira ddala babyogerera ddala osuubira kiva ku ky'abantu okubanga always Betty you guys out of your family nga Daddy yakyogera nti babawalana osuubira entabwe eba ku kivu. Just lwakuba nti ffe tuli mu kamera nti eyo Mayanja family nti oyo gundi naye bantu babawalanye bantu bawalana Yesu bantu bawalana abantu so empalana eva ekyabuntu omuntu of course oli bwabanga alina kyakola ekirungi nga bantu mbeera ebaamu ey'obujja just obujja obuhandlinze otya naye nga buli omu awalano ateri muntu ali awo nga buli omu amwagala so I don't think nze ndi wanjawulo kwabo era tekinneewuunyisa wabula kinzizaamu amaanyi kubanga n'abampalana buli bwe banjogerako eyo ate nange erinnya lyange bongera odditambuza era baba bali kunze ate nga nze njagala kutunda linnya so it's a win-win situation. Also, Pallaso, do you have any plans for your London fans? Bantu banja aba isibovina togenze bayimbira. Any plans? Should we expect any show the upcoming ogenda kwanga togenda kwanga batereze mitima? London manager bookings nyingi ate kati okuva lwe saagenda ne bansubwa kati ate bookings ziri mu bbanga nnyo waliwo abadde ayagala tukole naye on the different dates saagala kumenya abantu kubanga saagala kuteekawo mbeera but tulina bapromota nga bataano they all interested for us to perform mu London actually ne Manchester ne Birmingham so we are still negotiating when the right time comes buli kintu kirina time yakyo era bafaani bange ab'e London time entuufu bwenaatuuka Pallaso time mugimanye etuukanga ejja tuuka and it's Pallaso time we will be there and we will represent. So twalabyeko show ya Muganda muyite mukwano gwo Clever J kozo tugamba baba ba Luganda which is right si buli muntu nti gwina ko Luganda mubeera so close should we expect you ku show ya Clever J waba kuise ne baba tampise ndi fani we so when inshallah when naba nino obudde nga nange ndi available I will come through inshallah nobulamu nga weebuli tusabe Katonda. Okay. Tulabyeko omukyala Mimi nga wali wano mu kifo sulira best tonight munonyeko atubulire how we video efulumadi gye tuli mu shooting olwaleero banga ki video oluyimba baluyita yeggwe pest ya luliko yavunaanyizibwa tujja kuba tubawa date entuufu lw'enaaba efuluma so mubeere nga mwetegese kubanga oluyimba video tumaze ogishootinga oluyimba already lwagowinze number 1 on different charts
So let's hope it goes up and higher from there by your love. Kwa album yonna olumba wakashootingako wakashootingako ennyimba meka? Binyuma ali ku album. Okay. Bega Bega remix eri ku album. Okay. Yeggwe eri ku album. Okay. Gwenze ne Bruce Melody luli ku album. Olumba lwange ne Catch Up luli ku album. Okay. So zezo video ezaka shooting bwako sofa. Okay. Nenga kuliko nyimba endala nyingi zetujjubonga. No more album until videos naziweddeyo? Asimanyi nze ndi musician nejjo nasuze mu studio. Okay. Nsula mu studio leero mbeera ku set nsula mu studio nsiba mu studio. Okay. Yeah man.